beast emu ekisodde ekimu kitegedde okitegedde ekisodde tokitegedde anti ngamba nkitegedde kyotegeeza ekigenda okuyimuka mujjukire nabagambako waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. So Musumba woba toli ku mulimu gwa kubuulira njiri okola mulimu ki omulala? Tuyina enkoko eyo faamu mbeerayo mbeera ngendayo nendaba enkoko ezo nenzirabirirako by the way no enkoko ezo si zange sizizo okolako obukozi nkolako obukozi naye ate omanyi ekyandeetera omulala okubeera nga nzikolako nanyinizo bambi ayagala nnyo local foundation era supportinga nnyo enjiri yaffe kati ogenda okusanga nti sente ezizivaamu ebyaddala zonna zimala zirabiriddemu foundation yaffe awo era nga munaku zinene njagala twabadde tukyogerako naye nembagamba nti buli omuntu singa abeera azze okugula ku nkoko ezo osobola okugulayo enkoko emu n'ogigula emitwalo 10 just ngo supportingayo nga kalinga akatale ng'olinga nga supporting obuweereza bwaffe buno bw'okulunda obuweereza bwaffe buno bw'abaana kubanga tulina abaana muli abaana bameka tulina abaana 17 awo ku ground naye ate tulina n'abaana abali betuweerera abebbalibbali famire mama yafa tata yafa aliawo mama tata mutamiivu biki ebyo foundation bagita bati bagita local foundation local foundation era ne TikTok yaffe kweri gendayo ku TikTok olabe abaana kwebali tulya tunywa tuteekako obuvidiyo obwo lwansonga nti waliwo omuntu ayinza okukwatibwako kubanga ebyaddala twetaaga obuyambi mu section eyo ate nga mujjukire nti ebiseera ebisinga obungi obanga olina kyonoonya ngaolina kyoyagala nga olina bagambyeko nti bawaayo ekigali naye ne wa kristo kijja kuyamba nnyo onaabeerako nekyowaayo nekyoteekayo mu lulimi olwaffe tugiyita nsigo naye be balibo bakiyita kigali naye nga era kyebategeeza kyekimu nsigo buliwo bawula bigambo tewaliwo kirala kikyuka ebigambo ebyo byawukanamu awo mpozi eri gye waviira ddala ewa eri ate nze sitya kukyogera nti ze nali musamize sitya kukyogera nti noffe twabeeranga mu masabo omwo omukongozi naye baka ku bakazi kubanga by the way nze nali sinabatuuka myaka gye baka ku mukazi naye nga abaali batukulembera nga bajjanga ne bewakirako ku bakazi nga babambulula era ng'olabira ddala ate bajjajja baswala bajjajja tebaswala era abantu bangi by the way abazaala gwe ebiseera ebisinga obungi olabanga omuntu nga azadde musota azadde amazzi simanyi azadde biki sometimes abantu abo babeera nnyo nga babebakirako mu masabo era oba wetaaga nnyo okusaba era tukwaniriza ku looko ojje tubeere nga tusaba by the way munkubireko ku simu yange oba nga olina kyoyinza okwagala okukola okubaako nekyokola ku lw'obuweereza obwo oba nga wali yagadde okugjayo ku kyakyo okusabako wali yagadde okujja olulambulako ku foundation yaffe omu yaffe tukwaniriza jangu tukubireko essimu yaffe eri 0779 300 41 2 779 300 41 2 era ne ku screen okwo ojja gisangako. Tukyayongera okwebaza munnanga akyakuumidde ku channel yaffe Yugi Now TV nze Stone M kati Musumba waliwo ensonga gy'otanaba kuggusa bulungi era eya Illuminati twali tugitandiseeko n'ogiddukako anti gwantwala speed sebo seerabira kati ensonga nabadde nkyabanyonyola ogamba nti bonna abatufuga biki kituufu abatufuga bano abakulembeze bano abakulembera ensi yaffe abafuga ensi okutandikira eri waggulu mu America okukka wansi njogera nti mukitegeera sometimes abantu abo ojja basanga mu bino wammanga ojja noonyereza abakulembeze abafuga ensi ojja sangawo nga bali mu ddiini eza ddiini bbiri
Eyaki neyaki bana batamanyi kebalimu bategedde ne bana abaki yedini bagita batya abaki so by the way yedini manyi ekwata Bible naye bagita eriawo ate sagala na jogera ko nyumba ida kubanga nabakulembeze bawano mubali okay kati edini eyo ojja kusanga nga abantu bonna abafuga gye batambuliramu kikyo balabako abo bamala dde okujjayo obwenyi bwabwe waneno omukulu yafa papa mwalaba bulungi obusamize obugibeeramu kitegeeza nti abusamize kati omuntu yenayina okujja n'asawundinga abantu ne bamulonda abantu ne bamwagala tasobola kubeera nga mukalu nakogambye yabusamize baki abasamize abo bennyini kyekiraga automatically kikyeweesigamyeko okwogera wentyo nze okusingira ddala ebintu birabika bitegerekeka abantu abo nanti labayo bazze nga bakola ekyo kyewalaba bakola ebbanga oba lyabyasa bimeka kati sitaani ogamba yasuulibwa ku nsi kumala bbanga ki sitaani yasuulibwa dda ku nsi era sitaani mu kusuulibwa ku nsi bayibuli egamba yakka ne bamalayika be bakyalibe bebakola nabo kati asupporting ebintu bino wammanga entertainment obuseegu ayagala nnyo entalo era buli olaba ensinga erimu entalo nnyingi nnyo ojja kunoonya omuli ojja kulaba nga eyensebe ebeera eyagala eyiwa musaayi gwa kukyusa bukulembeze Waroke wayogeddeko nti singa omwana akuba ettendo bulungi mu kanisa oyingira mu mwoyo katate nonsiigire ekifaananyi nti ne bano abayimba zino ezaffe eza sakula abavubuka ze banyumirwa ennyo ti nabo bayingira mu mwoyo ogwo mwoyo ogwo ogw'ensi omwoyo gw'ensi ogwo kitegeeza wenjogera ku nsi mba ntegeeza sitaani bayingira myoyo egyo mu mwoyo ogwo n'atandika okubeera ng'ali mu mafuta gali kyeki kyenagambye nti kati kikyamu ky'okuyingira mu mwoyo ogwo guli mwoyo gwa sitaani era oguyingiramu omaliriza na bino wammanga oyingira mu mwoyo gwa laavu ojja kumaliriza bakwebaseeko kikota onamalaawo ogenda vamu na bulwadde sitaani olwapakasiriza okufa onamala ekyo ogenda kwonoonayo abaana abalala 5 ogenda kwonoonayo abantu abalala 10 nze nyina by the way njagala nnyo munnyambeko tukole ekintu kino kubanga abaana bennonda benzije ku street ne benzije ku family etesobola mbajewo olw'ensonga waliwo omwana jo yankwasiza ennaku yayogeddeko nange sigenda kumwogerako nnyo kubanga ku foundation naye yankwasiza ennaku waati wammanga yaŋŋamba ekyanmundeetesa okubeera wano yaŋŋamba maama wajja taata wajja taata w'omuto nga so naamuzalira ddala batandika okwebaka ne maama we nga bana abaana bakyatunula nga balaba bambya mwana mukulu sukulu fees yagaana embeera alema so nenjagala nempulira taata w'oyo tabeerawo anti aliawo embeera eriawo yakutamiira yaki so awo mbasabira abaganda bange bali abampuliriza nti yeyo group gyoyineeyo eyo group yenyina baida wabamu tebandaba kuddayo ku ssomero ate nga nakyo kinkosanga nze ng'obuweereza kibukosa lwansonga nti gavumenti singa erabanga abaana tebasomanga we bali awo ate yejja nekuvunaana kituufu so tukwate ffenna baddeyo ku ssomero kakati omusajja ono agenda okujja mu bukulembeze nabadde ntuuse bino bigambo bya bunnabbi tebinaba kutandika kubaawo naye ebimu ku byo bitandise okubaawo kubanga byaliwoko mujjukira eggaali yavugwa eŋŋumi neekubwa wona agenda bulungi n'okwata ku ŋŋumi yakubwa eggaali ogenda beera otegeera omuntu ono gwengezaako okwogerako agenda kujja mu byobufuzi kati omuntu oyo ali anointed by the evil spirit ow'eggaali evil spirits kankubuulireko zamu amaanyi waliwo wano story y'omusajja w'obumenke sagala tugigendeko nnyo naye ebintu ebyo byaddala omusajja w'obumenke sikutegedde aba abandaba babitegedde wama mubitegedde
ono ya sajja mugezi naye ayagala nnyo okunkubya embooko siwe kiri otyo kakati ebintu ebyaddala kati omuntu oyo abantu abo we bati ab'ekika bwe kityo babeerawo so akamenke kajja fuuka ensonga mu maaso awo era njagala okubasaba mwenna abalaba channel eno kati akamenke kekweseewa wekali wakuba nti waliwo story yaliwo era mwagimanya anti batugamba akalina gye kagenda sima kusoma lulimi simaki katidde kagenze kunoonya maanyi kakomyewo nga kapya kali ku muzuuli era ku luno gye kagenda ovuga mugirindeko yampiira emeka kati n'olwensonga eyo baganda bange bampuliriza mwegendereze mu campaign kyogamba wekagenze be batugamba birala n'ebyo bekagenze okukola kagenze kusoma kagenze kukima maanyi malala wali kagenda ne kayingira mu bajajja banyini kintu nekatulagako byabwerere ne bakanafuyamu kubanga olaba abantu abo they don't attack themselves naye kati sebe ekyo mu Luganda sikimanyi ate mu Luzungu ndayika nkimanyi teberumba naye ono omukulu yalumba kane bamupanikinga mukko ne bamupanikinga mukkawo kakati ogambye nti bamupanishinga iya bamuwa ekibonerezo kati yazzeeyo obupyato okunona amaanyi kati bakuwa ekibonerezo amaanyi go gakuvaako amaanyi go gakuvaako febe ekendeera amaanyi gakendeera enyimba zoyimba ebiba tebikuba oba oliawo ovuvumi tojjukira era ne munne gwe yalumbagana family era naye yali agenze kunona ng'agenze kuwumulamu nga bamupanishinzeemu nga awulira bubi era naye munaku zino yanona bupya bagajjawa abategeera kye bayita Illuminati oba abaali bawuliddeko engeri ezo by the way program eyo ngikola nnyo ya Lukaga nkaaga mu mukaaga ya Illuminati nabagambako nti Mukama yabandaga we bajoyiningira awo ku Serena kati oba gye tuba tukola omulundi oguddako tukwate ku Illuminati yekka azirungazi abantu bategeera kyenjogera nze kyensinga okwagala okwogerako njagala nnyo okulaga abantu abo nti they are nothing tebalina kye bali just confusing bantu tebakukime nga banzijjawa kati nze ogambye osangibwa Matugga atogamba bakujjawa leka nkubuulire kati njagala wetuba tujja mu interview eddako nze njagala tugikolere wali webajja otwanyi twabwe webajja otwanyi twabwe awekungu waliwo ejjinja awo ng'ewaffe awo tomanya ejjinja lino eririko erikwatawo eriti wansi eno nga ntumu nnene nnyo waggulu ddene ogamba tugeze nga nva eno nga nyingira Matugga gujja kujja nkutwalewo wenyenda okukolera era njagala kunafuyiza ddala waliwo abantu abakozesa amaanyi ago naye nga bagajjaawo ogamba eryo lyolaba nga otuuse nga 12 weewo ojja laba ejjinja nalyo lyabwe anti ebintu ebyo Mukama yabitonda Katonda naye lwakuba bo baatuuka ne babiwamba ne babikozesa kati babikozesa okukola ki okubeera nga batuukiriza ebigendererwa byabwe kati ate tulina bato gye tugendamu jjukire mabegakawo tubadde nga tunoonya kamera sente za kamera tuzirina era kamera tugenda gifuna tugenda beera tulumbanga amasavu by the way era gwe oba oli eyo ng'oli musawo weepanka nti okola nga zawula gwe kanyini wagamba luli eri nti ayagala okumwokyeza egundi essabo lye gwe mpita buyisi nze ndikumeko omuliro ate this time around so konziriremu okumako omuliro guno ogwaddala n'akabiriiti oba n'akabiriiti nerijja ate era nsobola n'okuwanika omukono mu bbanga omuliro ne gugwa ne gulyokya omuliro nga guva mu bbanga igwe kango kamwa koogera akutudde wano eno mu maaso nze sidiringa na sitaani era waliwo abantu bangi of course nyina okubayita kubanga eyo gundi ndabika ngenda gitandika mu guno omwezi guno gwe nyini ogwo gutandika guno gw'omukaaga guno gutandika nkya
eyo program tugenda gitandika gikola era gobeera eyo ng'olina byewakoye bibbo byabalongo simaya twala tugende mpita bulungi nnyo tugenda kubyokya ate olina kyogenda kuba ananga abyokya ngenda yinaayina bwinaayini ebyo ebintu nga bitiisa bitiisa naye nze kyenyinza okugamba kiri kimu nze ndi mu kuweereza wa Katonda nkola mirimu gya Katonda kati nati gwoyinza obyokya oba kyekyo nga kyeweesimuliddeko gwe n'obyokya naye embooko oli nnyini byo ezigenda kankubuulire bw'osalawo n'okkiriza Yesu n'ogamba nti weegaanye ebyawongo biri automatically oba obyegaanye indaka abalongo abo balemu ki abalongo abo babeera be bantu abazaalibwa nga balina special ability ability etya babamu ekyenjawulo bonga bo ate ekyenjawulo bagamba mbu obanyiiza basobola okwokya bituufu nga babakolako emikolo nga babamala ne bayimusa biri gali amaanyi mu ngeri y'ekirogo kati bano bamaze bebabeera n'amaanyi ago nemiteriyo bamwe abalokole ndaba kasita azaala abaana babiri mubatwala nti baana ba bulijjo tubatwala mu kyaki ne babatiza tubasabira n'obasabira tubajjako omwoyo guli okujja gubeweekaganyeeko ne tubajjako akajegere kali akabaleetera okubeera nga bazaaliddwa mu amaanyi gali kugamba omanyi kati kyogamba abalongo abo kikolimu nedda si kikolimu lwaki omuntu yandizadde babiri ate nemugamba nti ate baleko ebyabo no kakati olaba sitaani wabeera kulonze ojjasanga omusawo omuganda nga n'amala alokoka n'afuuka pasita atabeera w'amaanyi nnyo omusawo omuganda pasita okkiriza Yesu n'obeera pasita obeera w'amaanyi nnyo kati ate ojja kusanga omuntu nga waba pasita n'afuuka omulogo ate aba w'amaanyi nnyo kasi okyusa omanyi lwaki nedda omanyi lwaki kubanga sitaani ye just ayambala bweyambaza kifaananyi kya muntu nakulungamya kukola bibi naye ate ye Katonda akozesa omuntu oyo Katonda gwe yawedda ekirabo kye kati olaba nze sitaani yali yanteega mu lugendo lwange nga yansiriwaza nga natandika kusinza ye nga natandika kutambula naye kumukolera kati awo Katonda we yanteegera nankyusa nanziza ku saidi ye wewali wewakkira mu nnyanja awo mu nnyanja nno nali by the way Katonda yali yannonda dda ngera ndi muweereza we watugamba nti wayonoonyeza Katonda nga biganye kati nga nange ntansoddawo ntinga kati ng'ekijja kyonna kyogenda nakyo ekijja kyengenda nakyo ate obula naye Mukama kyeki kyojjukidde ekyo kankireke sooke tuddeyo ku musajja ono owakamenge oyo omusajja oyo agenda okujja ku bukulembeze ayagala kujja naye kalifugako kyogamba mu kalulu kano tumwerinde watajja mu kano agenda laga sayidi gyagwa agenda kwesimbawo emikisa mitono emingi egyokwesimbawo alina emikisa mingi egyokwesimbawo naye olwokuba nti yanyiizizaamu abakulu be kiyinza omuleetera obutajja kano naye era mu butajja kano era eggaali ye egenda beerako negyekolera agenda baako negyagivugira sayidi emu era we munaamumanya nga mumwerinda ng'ayiseewo eggaali ye abayiseemu eggaali so njagala okubasaba baganda bange bampuliriza nti leka tufokasinge Katonda leka tumukulembeze mu byonna byonna byetukola tumuleka tulwanire entalo zaffe tumuleka tulondere omukulembeze asaanidde otufuga kyotegeeza nti bano abo boogambye aba Illuminati bw'okola ekikyamu basobola okukusonyiwa era manya ku buno bambi buno obugaali bwe kulina okufaako saddaaka eziwerako balina okukola saddaaka balina okukola eziwerako kwe kubanga okusonyiwa oli tasonyiyibwa bwereere tanyiizibwa kati ate kati olaba naye ndowooza sijja kugendayo nnyo kiki otidde tudde ku mulamwa gwaffe naye kyenjagala okubasaba nti abantu babeere begendereza kubanga omusayi gugenda kubeerawo mu kalulu ate n'ekirala kyenjagala era okubasaba
era mudde mweteeketeeke ekigambo ekyo nze nga nkyogerako nti enjala egenda kubaawo. Abannayuganda mbakubiriza okulima emmere n'okusevinga ssente enkalu. Egenda kubeerawo ddi? Anytime. Okuva kati? Naye si kya bbanga ddene. Okuva kati? Okuva kati tugenda lumbibwamu omusana n'omuyaga. Kati ebintu ebyo binaamala okujja embeera yaffe egenda kutabukamu. Ate era nembagamba nti waliwo era n'ekirwadde ekigenda okujja. Ekyo akyogera ne luli bigenda beera wano mu Uganda wokka? Wano mu Uganda kigenda kubeerawo. Bigenda va ku ki? Lwaki era batagitinze Uganda? No. Kati Mukama tulina ebintu naffe bitandise okukola nga bimwesitaza. Tutandika butandisi oba twatandika dda? Okusinziira ku nsi ezikoze ebikolobero. Ebyaddala wanene twakatandika. Tulinga abakatandika. Era otunulya ensi ziri endala n'ensi yaffe Uganda. Ffe tukyalina nnyo Katonda. Uganda? Naye ate ensi zino endala ebyaddala zaavaako nnyo. Ekivula Mukama azipanishinga nnyo. Naye kati Mukama ayagala okuteekateeka Uganda okubeera nti amadda gagenda beera mu Afirika muno. Kati si mu Uganda naye mu Afirika. Nze mu Afirika mwe nkiraba. Naye ate tugenda beera basaale nnyo. Omanyi nga olaba Isirayiri nti Amerika yagiyambako. Kati ffe tutabe bayambi ajja kuddira wano. So twagala okweteekateeka tweteekateekera ekyo ekibambulira ekigenda okubaawo. Then ekirala kyenjagala okwogerako kwe kuddamu konfaminga n'okukyogerako ekintu ekyo kubanga nja kyogerako mpaka nga kituukiseewo era tujja wano tukiweera obujulizi. Kiri kye watugambako? Kye nabagambako nti waliwo namukadde ow'ensi emu, actually ensi 3. Wagamba 3? Nga nno bonna bakuliridde. Agenda kituufu. Era kijja beera mu ngeri yataaka bajja mulumba. Omu bajja mulumba bulumbi. Watugamba mu bbanga ttono era bamutte bamukube afe. Ate omulala ye ajja kutuka bibye. Namukadde? Bonna 3 bagenda? 3 balamba. Nembagambako nobagambako. By the way tulina n'omuyimbi agenda. Tulina n'omuyimbi agenda. Naye abakadde era oba otunudde era baba balina okugenda kuba baba nga abakamazeeyo. Nedda. Tukitwale nti nze kankubuulireko. Naye example tebe enkambwe. Tejja basoko ojimbe ndabe. Kubanga natira abayonza wensoberere. Kubanga nsobola okugamba nti omukadde agenda. Kubanga olwedde abakadde omanyi omukadde kinga nga omumanyi kuva dda. Kuva dda. Nga omumanyi. Nga yagenda obanga anga akyaliwo. Nina bangi bemmanyi. Naye we tuba twogera kati ku example sawa zino nga tuliko online. Gundi ki gy'oyinza okwogerako, omukadde ki gy'oyinza okwogerako, abantu bonna nga basobola okumutegeera. Ate nze gw'oseetinga. Omukadde banyawo ne basiba abampuliriza. Nze ngambye nti ensi 3 zigenda kubaamu omukulembeze afa. Nsi ki ziri wano era mu Afirika? Mu Afirika mulimu, ne mu bazungu mulimu, ne mu Asia mulimu. Kati Afrika ekiikiriddwa, abazungu bakiikiriddwa, ne mu Asia bakiikiriddwa. Lwaki ekintu ekigenda kubeera bwe kityo? Nga nabagambye nti abakulembeze bano eno batambulira mu mafuta ge gamu. Kati waliwo kye bayisaawo. Bo nga abakulembeze? Bo nga bali aba New World Order. Bagala kukyusaamu system. Waliwo bitatambula bulungi. Bibagala okukyusaamu. Kwagala okuleeta omuntu oyo mupya. Ate nga bitatambula bulungi biri bitya? Kati ojja ssanga ng'ensi ezimu zakkiriza ebisiyaga ng'endala tezabikkiriza. Bibagala okukyusa? Lwaki wabigaana? Nze omukulembeze yabigaana. Mpadde example. Manyi for them bo basupporting ebyo. Ojja kusanga ng'ono gwe bagenda okuleeta ajja kubikkiriza. Kwegamba kyekinjengeza kukwogera nti bapakasa bazeno bazeri. Naye tujjukire kati olaba Mukama bali babaleka omanyi Sitaani Katonda akola ebintu bye. Naleka Sitaani n'ayina oba na Sitaani ne yeefuula nti ali waggulu oba w'amaanyi. Naye nga just yamulabulabi n'amuleka. Kati waliwo edda ekyaliwo edda nedda emabegako nga we muba mujjukira. Waliwo
waliwo ekyaliwo kyafiiramu abantu bangi wane waffe kati nekituuka nekivaamu abantu tebali baagala nti kirungi ate bwe batuuka kaseera ne kayitawo ekirungi batuuka kaseera nga tebakyakiraba ekyavaayo nga balaba kibi kati ate bwetudda emu emabega banyabo ne baseba bampuliriza kweno channel yaffe ya Yuginaw manyi kati Yuginaw yafuuka maka gange maka gaffe era mbasaba mu subscribing bambe wato nakikola kona mwoko ne mukadde like sharing mugirabe mulaba ko musawo omuganda temumulaba fetuliba tugayite ba mawulire buli wamu tugenda buli ina story by the way stories zino tuzikolera ddala go ina story efanagana kunga ezaffe ze turunninga ku channel kuno tukwetaaga o sharingeko naffe okitegeera sinti channel ya tukyazaako omuntu omu naye tuyina message gye twagala ogisaawo mwagala oyisaawo kale nange kampiseewo eno message babeere nga bagitegeera akati omuntu oyo ne mulaba nga abalokole tumwagala nnyo lwansonga tumanyi nti nno Katonda yasalawo ate ayina mission gye yajja okukola mission yaggwako oyo omuntu kati simanyi byakyatereezaawo ne Mukama okwagala kwe kuli essawa yonna buli kimu kitambule bulungi nga Katonda we yakibala. Mbadde nina kubuuza woyogeredde ku Setaani lwaki ebintu bya Setaani oba kale tubiyite ebyo ebyaba Illuminati bikolerawo ate ebyammwe oba ebyaffe ebya Katonda ne birwawo? Kakati kanjogere kuzimba akasiisira okazimba lunaku lumu ne kaggwa n'okebakamu n'okasulamu naye tosobola kuddira kizimbe ng'ekyo n'okizimba olunaku lumu ne kiggwa n'okisulamu lwansonga ekintu kyonna ekiri ekyolubeerera kitwala kikostinga kingi ate ekintu kyonna ekiggwerera amangu kikostinga kitono kati gwena ampuliriza ekintu ekikostinga ekitono kiggwerera amangu nze nagamba ffe twalina tata wange yali yasamira n'atuuka ne mu nsamira y'ekizungu ensamira y'ekizungu ensamira y'ekizungu tuba twogera ku Illuminati kati mu kusamira ng'amataka ge tulina mangi nga manene naye olw'okubeera nti nno taata wange yali abijja mu sitaani we yafa tetulina n'ekimu kye twaganyulwamu byonna byazikirira kati kikuwa kyakuyiga kigwa wenna awuliriza channel eno nti ebintu byonna byofunyize kamu izego awo wenkuleetedde so awo era nemaliriza nga nkugamba nti ebintu bya sitaani byanguwa okubaawo naye tebibeerera tebisobola kuwa ssanyu lya lubeerera naye ono Katonda gwe nkugambako asobola okuwa essanyu ery'olubeerera. Kakati musumba ekirala nga tumaliriza abasumba mututeerawo ebibbo oba 8 ennaku zino tekawo ekibbo ekyokuzimba muteekawo ekibbo ekyekimu eky'ekkumi ekyekiweebwayo ekyensigo sente zino zonna ziragawo kubanga nja kuwa example nze ne musajja mu Kristaayo bajja kugamba nti sente batolako eza kanisa eyo oba eza parish eyo sima eza diocese sima paka namirembe paka wa eri e Bungereza kati ate mmwe abalokole abatulaba mbabuuzako munyera Mukama Yesu Kristo nate omulundi omulanga tumaliriza ekibuuzo kyambuuziza ono gwolaba yajjako ku home yaffe eya Rock Foundation era njagala ate okubabuulirayo ekintu kimu gwe nange oyagala oganyulwa mu programu eno gyolaba ng'oyagala Pastor Kango ogendeyo akusabireko obe bulungi siganye essaawa zino eno oli bubi naye mu kubaako obubi oteekeddwa okupeyinga price sigambye nti n'obulokole bwakusasulira naye wobaako n'ekintu kyagala okutuukako ebyaddala olina okukiteekako kubanga Bayibuli etugamba nti ebyensi byetuyigiza ebyeggulu teyini kintu kyogenda kufuna kyabwere nga tokitaddeemu kakati sometimes wetugamba sente za Katonda of course ekintu kyonna kyokoze ngaokikoze mu buufu obw'okuyamba kibeera kya Katonda kati wemuleeta ekimu eky'ekkumi oba ekiweebwayo kwe kulaba nga emirimu egyo gisigala gitambula nga service tuzikola nga nkimanyi
muine ebibuuzo bingi nnyo nga we mulya Ssenyonjo va mu busibe wabyogera. Era we mbadde nzija wennyini. Nti sente ezo tuzirya. Butereevu automatically sente ezo kwetulya. Sente ezo kutwambala esuuti zino okutulaba obulungi wetuti. Ate oli obuufu bumu n'abaganda bange bampuliriza bwe njagala okubasabira nti leka tusapootinga omulimu gwa Mukama tusobole okugenda mu maaso dhani okuddaawo okwefuula nti no olwokubanga okimanyi bulungi ebya Yesu byabwereere gw'ojja okikole bukozi okireka oba togenda kiraba mu mukisa. Nze nkubuulira amazima ekirungo ekigenda okufunisa mu bulokole nze ekintu ekyanyamba okulaba Katonda oba okulaba muwe mutuukirivu okuntwala okundaga geyeena n'eggulu. Of course nali selfish nga njagala nnyo okugaggawala, njagala nnyo okuba bulungi kubanga wagendera mu nnyanja nange nabonaabona nedda kino kiri kyamabega nali mbonaabona ng'embeera gye mpitamu nali neetaaga okufuna okusaasirwa oba okufuna okubeerwa. Kati we nasiibanga n'okusaba nasabanga kubeera bulungi na kubeerwa. Mukama nampa ssente nenzitwala nenzikolamu ebintu ebikyamu. Naye kakati ku mulundi guno eno nawe ampuliriza nze ekyo nakola ekirungo kyange kyali bwe kiti nasiga mu church mwe nali nsabira. Wali osabira side church yali eyo Kiddula gyewalokokera Eruwero si church yange nalokokera Makerere wano naye nenzira Kiddula nga ng'embeera enkubye. Naye kyanyambako nasiganga ebiseera ebisinga obungi obeera ng'oyagala amafuta g'omuntu bwetuba tutunuulira Eriya ne Eritha. Eriya ne Elisa bateekanga Eriya obuweereza bwe butyo butambula obuweereza obuteekamu ekintu kyonna ky'oba osobodde okulabikanga obuweereza obwo butambula nga bugenda mu maaso. Kati kibeeranga ffe mu ssabe no gye twabeeranga mu biseera biri kibanga kikuba nsiko. Buli woosiga mulimu gwa Mukama olaba obulungi bwa Mukama. Buli wookola ekikolwa eky'okugaba oba automatically obeera ojja kugabirirwa. Bw'osiga ekikolwa eky'obukyayi era owangula ofuna bukyayi. Kyekiri ekikolwa ekiri mu Obadiya 1:15 nti oyatisa munno ekitala n'ekimugwanira okufa n'ekitala. So mwenna abampuliriza obeera ng'owulira ng'oyagala ssente baako n'ekintu ky'okola ekiraga nti ddala ekintu ekyo kyagala. Niyo abantu nga bakoze okola batya okuwaayo okola emirimu no ssente ne ziggaanira. Ate leka nkubuulire ojja genda okole byonna bibaleyo naye nga tolina mukisa tojja laba bulungi bwa Katonda. Kati ate nga n'obukisa ogwo nagwo era gwetaagisayo saddaaka. Ewa Katonda basaddaaka by the way we munajja mu kyaki kulooka ebyo ebintu tubisomesa nenda ewa Katonda basaddaaka automatically basaddaaka batya baba Katonda kubanga twabaddeko ne interview endala mbone watugamba bye basaddaaka ate ne wa Katonda musaddaaka muti tusaddaaka n'embuzi n'ente n'enkoko neri bye basaddaaka affe bino ate tubireeta ne tubiwa musumba tubitunda ssente zaffe tuleeta ne zisupporting omulimu gwa Mukama. Eri basaddaaka ebyaddala kati nkimanyi kano bagenda okakutulamu naye kambabuulire bw'oba nga oyagala oganyulwamu mu bwakabaka bwa Katonda olina okuba nga osaddaaka. Okusaddaaka bayirawo okusaddaaka kitegeeza kingi. Osobola okutasaddaaka tayimu n'ogenda n'obuulira enjiri. Osobola okusaddaaka tayimu n'ogendako mu maaso ga Katonda. Osobola okusaddaaka tayimu n'ogaa nti kati leero kantambuleko ne musumba Kango era mbebaliza n'abaliwo ku crusade n'abasawaayo sente zaabwe kye bayita saddaaka. Bano abawaayo n'okusupportinga emirimu gya Mukama eyo obeera osaddaasa. Emikisa gifuna mu bujjuvu. Kati kankubuulyeko omuntu aloga omuntu ffe twabeera nga wali mu ssabo owaayo ekisaddaaka nti gundi olw'okuba njagala bamutte mu bwangu kamuwere $50,000 olw'okuba nga njagala gaggawala n'ogula embuzi n'ogula endiga n'ogula buli kimu. By the way embizi tebazikozesa tebazikozesa naye ate twazikozesanga balina obufumu bazikozesereza embizi bazikozeseza. Kati ffe twabeeranga mu ssabo omwo nga ng'obanga twagala okulumbibwa mayembe ebyo kati koza mba ntandise kusomesa etali ya mulamwa gwe gumu gwendiko bawe mukisa mpaka mabapere mukisa mwebale nnyo okutulaba era mbasaba mutunoonyeeko ku lwoko kyaki nzigule erisangibwa wa kanisa eri Matugga
gwotuke Matugga linnya Kampala ojigambe ngenda Matugga ku kizimbe kibayita Matugga shopping center tova mu azona kiraba wa taxi mugambe simanyiwo bulungi newo kituukako ngamba ngo natero yingira mabanda awobe endagirire nyango wakava ku kobiru wakava ku 12 awaliwo ekizimbe bakita Matugga shopping center kati masa wanena ate waliwo doni katonza nogenda novira ko mu ku doni no damwe mabega petrol station ya don ya doni damwe mabega otuke mabega ojalaba edduka batunda scrap dene babira motoka nga bitika scrap kati kubyo kwenye nyinyi makati gabe yambukiramu ojalabe church ya Plywood eri ku kubo lyerimu eyo waliwo omuyembe bweyingira buyingize tula tula mugula enziji zibanzigule buli lunaku osobola nogenda nosaba nga tuliwo tewali akuuma wo ate kifo kya Mukama lwaki bakikuuma tebababbe tebalina byayinza kubbawo bugezaako olabe abantu nga babba makanisa babba makanisa kale wangambe makanisa kati okero kyano bakuroko okera nga bokera bulijjo kati olisaje mbansaba nti no Mukama tutasa amaso g'omubi yebe koladde kitegeeza wanagenda okubba awo waffe kajjalaba wajja genda bewo wa neighbor wataliwo protection naye nga maliriza by the way akatalekeka sijja kagenda munnyo akatalekeka mujje tusabeko ffenna oba oyina ekirooto nga kikuzitooyeredde jangu ombuuzeeko ku kirooto kyo ombulyeko ku kirooto kyo ndabe nga nkikuvuunulira ekirala njagala okubajjukiza nti mukize Yesu Kristo mumwatula okubeera omulokozi wammwe manye nti eggulu gyeri negenda gyeri crusade eddako yewa crusade eddako ya Luweero naye tetunabajja enjinga bulungi kuba wa lunaku naye era abasupporting obuweereza naddala obw'enjiri ey'amada ga Yesu Kristo mujjukire by the way abamu bankotinga mu ngeri enjawulo okuba sisomeseza ku Bayibuli biki nze nzikiriza mu busatu Katonda Kitaffe Katonda Mwana Katonda n'Omwoyo Mutuukirivu benzikiririzaamu era ndi mulokole atambulira mu busatu akkiriza mu busatu so munjoyininge obeera ng'oyagala okusupportinga enjiri nsupportingako ku namba yange 779 300 41 2 0779 300 41 2 nkubirako obeeko nekyokola olwo omulimu ogwo ogenda maaso kulwafe abatudde wano eno twatandikidde ecupa zaffe eza soda zabaddewo zaweddemu mu linnya erya Yesu mpeera omukisa mubeere bulungi mweraba tukweyanziza nnyo Nabbi Kango ate naawe omulabi waffe bambi eyerekereza datawo no subscribinga no sharinga no commentinga tukweyandiza ddala munna amanya n'eddoboozi nsigadde nze Stone M ate tusinkane mu mboozi enaddaako oba tunazaako gwe kennyini oba tugenda funa omulala omulundi omulala tubaagala nnyo waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya kati ebugu mulitanda